Nateera webale kuba boy wange ng'okyekuumidde ku Projan Media TV wano wennyini ofunira amawulire amasugale agakagwawo ate era nyongera kutumirako bakyali bange mwenna abali e Saudi abali e Qatar abali Oman mwenna mbagamba tino mukola kyamaanyi okubanga mukyatwekuumiddeko wano eno essaawa zino eno ate eggulire erimaze okugwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV teri ddala poziko li Anita the Diva ne Medi emabegako awo twawulirako saga eyali ey'amaanyi nga kigambibwa nti Anita the Diva yali abonyaabonyezebwa ng'akubibwa ng'era atuntuza n'okutuntuzibwa eri omusajja gwe yawasa ddirawo enjaga ayitibwa Medi. Kaakati nno twanoonyereza bulungi nnyo era Mr. Medi twamulabyeko era twamufunye bulungi nnyo yabadde ku ddwaliro naye omukulu Medi twamufunye era twamukwatirizaako omukulu Medi twamukwatirizaako bulungi nnyo era yabadde mu ddwaliro ng'azze kulaba mwana muwala Anita the Diva. Twagezezaako okwogerako ne mwami Medi naye ebigambo bye yatunnyonnyodde byabadde bwe biti. Mwami Medi yagambye nti nno y'omukyala simbonyaabonyangako amakerenda ge nalingamu gali ga implants tegaali nga ga drugs. Omukazi yennyini ye kennyini yeetandikira drugs ng'agenda mu bbaala ng'atandika okuba nga atekinga drugs anywa enjaga nga atandika fights mu bbaala kwegamba abantu bonna ne batandika okuba nga tebamwagalirako ddala mu bbaala n'agamba n'okugamba n'obujulizi mu bbaala emu we yatandika fight ng'agala lwana era nze simulinaako buzibu bonna wadde era byonna byayogera sibamu mutuntuza mukola biki ebyo sibikolangako nze amakenda ge nagula agali ga implants alime kuba nga azaala. Anita the Diva Medi yayongedde n'agamba Anita the Diva ali mukazi w'amaanyi ng'era atunka n'abakazi nga Baleira Kayonde saa zino baakikuba dda naye yatandika okuba nga atekinga drugs era ze sitamuwanga nako bye bigambo Mr. Medi byayogedde ku mwana muwala Anita the Diva. Twayongedde okunoonyereza Anita the Diva yagambye banne nze njagala mirembe omusajja nze kamwesonyiwe. Medi yagambye nze oli wa ddembe okuba ng'ogenda kasita ondekera ebintu byange bye wasanga ewaka awo sikulinaako buzibu bye bigambo Mr. Medi bye yayogedde ku mwana muwala Anita the Diva. Kale webale kubanga okyatukuumiddeko amawulire mangi gakyajja sigala ng'okyatukuumiddeko wano wennyini ku Projan Media TV kugamba nti okola kyamaanyi webale nnyo webalire ddala.